Parliament y'Omukago gwa East Africa ng'emaliriza ekisanja kyayo etudde mu kibuga Arusha Tanzania mu lutula lwayo olusembayo. Abaka babadde bakubaganya ebirowoozo kwa lipoota gye baakola nga basomesa abantu ku mukago. Bakaayukidde bannamawulire nti be baatandikawo enjogera nti Uganda, Kenya ne Rwanda zeeyawula ku Tanzania ne Burundi mu nteekateeka z'okuzimba enguudo ekyakazibwako coalition of the willing. Abaka bagamba nti enjogera eno ereesewo obunkenke mu bantu ba East Africa. Tanzania ne Burundi tesikolagana na mawanga malala asatu. Omubaka wa Uganda Chris Opoka n'owa Tanzania Maria Muhusi baagala kino kikomezebwe mbo kibuzaabuza abantu ba East Africa wamu n'okubaawulamu. You can mislead the public and the public begin to have resentment towards one country or another, or the feeling of being undermined. Please, media, be a bit more responsible when interpreting certain actions. Kyokka Speaker Kidega ku nsonga eno awabudde ababaka nti obanga baleme kuboolekeza bannamawulire kubanga bye bawandiika biva mu bantu nga bannamawulire bakola gwa kumanyisa ndowooza z'abantu abalala. The media does not manufacture. Most time it amplifies feelings that are in the people, and most time the leaders. The Uganda team visited Mbarara, but as my chair intimated, when the people asked, is there transport refund, because they're going to meet stakeholders, the moment they heard that there was no transport refund, we were there in the morning, 9 o'clock, there was nobody. Abaka mu parliament eno bawagidde ekyayisibwa abakulembeze b'amawanga okuwera engoye enkadde. Kyokka bano baagala gavumenti za East Africa zimale okussa mu nkola ekyokuteekawo amakolero agakola engoye. That some partner states have actually already gone ahead. Like in Uganda, the underwears are not allowed. You cannot import these garments which are used inside. That one is very demeaning to the human nature. Baniramu alipota yao bategeeza nti wabeewo ennongoosereza mu tteeka eritwala amawanga ga East Africa. Enkola ababaka gye balondebwamu ekkomo ku bisanja kiggibwewo wamu n'okuteekawo omumyuka wa Speaker. Jingo Francis, NTV, Arusha, Tanzania.